Oyina kyeweebuuza? Njaga nyumira music. Kati abaami Fire Lutaya goyinza kimanya nti yayimba n'oyo. Fire Lutaya oyo ayi mukama. Kitegeza kusinga Fire wali singa yinka n'ono. Bonna be bamu bagenda Sweden Same Kasule ate nno Maddox abasanga 1990 nabuuziza oyo Maddox oyo gampulira buulire nti waliyo omuyimbi omulala. Nga bano be banene. Same Kasule atukolera Makonde band. Walulako ba Makonde. Yajja wano kuloncha Namagembe ya Maddox nga be bakuba nga bazungu atebe bakozesa abadduka bano batukolera ekintu naye ngeri badduka olutalo lwa Amini lwasooka baddusa olwa NRA ne Bote nalo ne lubongerayo ne bakomawo 86 after liberation struggle. Kati ono katubuulire yo Frank Ambalire ndi kwambalanga essaawa ndi kwambalanga koti mimba mbumanyi amanya Josephat Sseguya His Excellency nsanze omwami gwe nakedde okwogerako ku makya nga simulabanga ka mazima bamuyita Frank Ambalire sebo nsanje naye ongambye nti nakwogedde ku TV yange yawulidde soza tinawulidde bubi naye nawulidde ogamba ojja munoonya interview nga tannafa negaa nti omusajja ambeeredde nga tonnafa munnanga nti ngambye ne Same Kasule mbadde simulabangako kati Same Kasule n'atufaako ate omutaala gwe guliwo gunoonya abantu nga waliwo kikoze ekibi ekiguddewo kati era ojja kuwulira ojja kulira ku radio stations nga bakuba ennyimba za Same oludde okukya naye nga luli badde tebazikuba tusonyiwe naye olumu naffe waayi ddala oluyimba ndi kwambalanga sirikusula mwaka ki ogwo anti wa mirundi ebiri osooka 82 recording yali info Frank Ambalire Kabanda baluyita sirikusuula otyo uwalujja ku kyoluyimba oluddutuuma Sseguya ye story endala twogere ku kyatuleesa okay kyebadde ngamba nti vis-a-vis muganda waffe afudde walimba oli mu bandi naye byali bityawo in fact olimba olurecordingidwa n'abayimbi abalala bangi naye nasooka oddu recordinga mu 82 ne Blazing Beats band Blazing Beats twali ne Fred Kigozi ne Fire Lutaya ne bannaffe abalala wakati ngamba managinga era nga mukulu wange sentamuga manager waffe ogogabi gwanisewo nze John Chrysostom Sentamu nga go managinga bambali mukulu we oyo ate nasikira kitaawe n'olwekyo kati nze taata we kwaliko n'ennyimba endala nga ana kweyo kaseti kwaliko olwafire entebe wala mpulira nti kwalubamu kuliko ne Fire Lutaya anti twali mu bandi ki Blazing Beats ng'olwo muli Sweden kinana mu ebiri nga tetunagenda kati twagenda Fire yagenda 83 nze negenda 84 kakati ono muganda waffe Same ye najja mu 85 Sweden kati awo netubeera mu bandi netwayita Savannah kati eyo bandi eyasooka okuba sukusu mu Scandinavia yonna kwegamba nga abazungu nga tebakiwulirangako ngaki twalina club mbu twakubiranga nga waliwo omwami omumanyi yeta Dr. Alban ng'alina club ye ne muganda we nga buli Friday ne Saturday nga wetukubira. Dr. Alban kozi wa ggwanga ki? Nigeria. Kati olwo ebweru mwagenda nga mugenze kuyimba mwagenda mugenze ku kyeyo kirala? Embeera yali mbi wano 83 84 embeera yali bubi lutalo mu Museveni nga agenda okuyingira embeera yali bubi nga kati omanye embeera eyo esooka kukosa ffe ba musician era nga bwolaba era covid tugambe singa tekyali nti mugenda eri mwali badde b'amaanyi okusinga wano oba waliwo kyemulaba nti kyatuyamba okugenda eri? Otambula bulijjo Sseguya naawe otambudde oyiga ebintu bingi nnyo eri
ba musicians abalungi ennyo obayigirako tubabayigirako studios ennungi ennyo nnyo kubanga kati nkubuulidde nti oluli oluyimba sirikusuula nasooka ne-recording mu 82 nga ggwako kakati bw'ogeraageranya n'oyo gwe nakwata mu 88 nga ggwako n'obiwuliriza kwegamba sound kwegamba kyanjawulo studio zaali zanjawulo olw'oluvannyuma luli beta tukola ne fire ezize zonna yaziddamu ezo entebe wala kozi Luiza gwataddamu nezo endala ate eza Sekukkulu eza Sekukkulu yagenda aziyimbye bazeeri yagenda aziyimbye naye eyo album twagikwata mu 8 kati Maddox abeeyungako ddi tatweyungangako okay kale ajja ddi eyo yali Sweden naye nze nawulira buulizi nti waliyo omuntu gwe bayita Maddox muyimbi mulungi naye nti kale ate kikuumisa ate Sweden samulawako kuba nze nabeeranga Stockholm ate ye ng'abeera Gothenburg. Kati Makonde eri etya yolwo Makonde andi kati Makonde zaali bbiri waliwo Makonde Nairobi kati Same bw'ava Nairobi najje Stockholm nifuna ate ba musician abalala nakola Makonde. Makonde waliwo yajja wano kyali kivulu kyaki yajja wano nzijukira nagikavalinga ne mawuliro ba myaka oba 18 naye sijjukire na kivubaawo yajja emirundi ebiri nga bazungu bakuba ebyuma ne tubeewuunya okubira abaddugavu twali tukatenula ezingira Lucky Dube kyali kitobero nkutegedde omusajja oyo abamumanyi abenateete Central D muganda wa mwami bamuyita Lwere ku St. Donozi nateetaawo baluganda lwe era akapita akadde ono Rachel Senkebejje ne Tony Senkebejje baawe netwasoose okukuba luli oluyimba onzise nnyonze Sami Kasule okusinza ku muganda we Fred Sseguya yabadde ambuliramu eggulu ku Fairway Hotel nti nno either bamuziika Sweden oba bamuziika wano ndowooza tebannakisalawo bulungi kubanga yazaala abaana babiri omwana n'omulenzi naye omulenzi omukulu yaleka alaamye Sami nti omulenzi kyayogera tekiddibwamu mpulira full stop era enkiiko zitula ku Swedish Embassy wana Uganda kuba oli omusajja mu Sweden noono mu Sweden abaddeko Frank Ambalire yakuyimbira ndikwambalanga ekkooti gw'obadde olaba ndikwambalanga essaawa bonna bakula abasajja ba respectable people bali awo siima n'abayimbi baffe ab'ennaku zino otegedde naye no kino ndoza tunagiddamu ekyanina Rose ne Shakira ne asinga obulungi message ezaayise nnyo enkyandoza tunabireetera abantu nina ye yasinze naye mbawadde ono fina mugero lyose n'omuteekako kaadi z'abayimbi mwenna ID abeewandiisa mu mazaalabise zavuddeyo kati ensasagge nti enkadde mulina zizzaayo zonna naye ate olina okugenda ne vidiyo ekakasa nti oli muyimbi oba audio olwokuwa kaadi yati kakati oyinza okujja oli maskaleda ne bakuwa kaadi ya Uganda Musicians Association n'otandika okubba abantu bannange tubagaliza olunaku olungi akadde kaweddewo wembwa Dorah Naamala ku kamera wakoliko Benjamin ate saidi eno oyo yennyini omukulu wange mbadde ngamba ggwe nze mu Lugambo naye ndowooza Lugambo ne His Excellency Josephat Sseguya mukyoma aliyo Nicholas Bambi yeyakoze Nicholas tubagaliza olunaku olungi ku social media kuliko Namwanga producer Justin Nakagwa a very good morning yenze Namala